scientific genocide egenda maaso mu Uganda mainly nga batagetinga omuntu ayitibwa Omuganda yenna ayogera go bajjawo nzize nkibagamba lunye nga mulowooza nsaaga ne mbagamba obutwa si yali enzita y'omu Uganda okuva yose tubasima mutano wakale ekiziro yajja mu nsi bayita Uganda obutwa bwatandika obuli serious era nga battira ddala abantu banna Uganda nejjo nabagambye nti njja bategeeza abantu ababadde bapeka okuba nti bawereddwa ensimbi okutandika okubuzabuza public nti Sheikh Muzaata Batte yali mulamu nenga ate si mulamu kati njagala jjajja Obuyisiraamu njagala Obuyisiraamu bamaze omutaagi nga nzanye video eno mwenanga mugiwulira njagala mugoberere abantu bonna abatandise okugamba nti Sheikh Muzaata Batte yali mulamu empapula z'amawulire mu Uganda TV stations bamasheeka abamu ne ba bloggers abamu abasasuliddwa ssente omusajja gobayita Frank Gashumba yomu ku bantu abalide ssente kyokka nga abadde yeeyita nti mukwano gwa Muzaata Batte yavuddeyo ku mutimbagano gwe n'agamba nti Sheikh Muzaata Batte yakubye ku matu era mulungi nnyo bagenda namu discharginga ku lunaku lw'omukaaga yenkya ne wavaayo ne bamasheeka abalala bayogedde ku ludda lw'ekibuli nga boogera nti Sheikh Muzaata Batte abamubise bakoze ensobi nti gyali mulamu era ate me banatera n'omusiibula ne information gyenfunye nti ne mufuti yennyini bamukozesezza ensobi bamutadde ku gunpoint n'ayogera ebigambo bye yayogedde ngenda bazanyira omu ku bantu gombadde temumanyi nti ono state agent naye nga badde akola n'omugenzi Sheikh Muzaata Batte information gyengedde obbazanyira njagala jjajja Obuyisiraamu Nakibinge sebo omulangira Nakibinge obeerawo nti abantu abakwetotodde abamu bambega era ba state agent ono gwengedde osooka ozanya video nga sinabawo information ono mukozi wa state era nkitegedde na lwaliro information gye bampadde nti ono mukozi wa state wa ISO abadde abeera nammwe ng'era gambwa akola mu ddawa y'ekibuli naye ng'ate embega nga temumanyi kantandike bwenti wuuyaawo kamubala genge ne ddoboozi bwerizanya yuuyo linda bifo nga sinamuzanya bano bantu abaweredde ensimbi okubuzaabuza eggwanga nti Sheikh Muzaata Batte mulamu era yazuukuse n'asala n'okusaala era bagenda mu discharginga ku Saturday enkya ne bateekateeka n'omwana wa Muzaata oyavudde mu public ng'adinayinga ti Sheikh Muzaata mufu kubanga naye ebigambo byamugaba bamutiisiza bamukoze eki n'abantu bamasheke bawadde ssente nkiddamu bamasheke ekibuli abamu bakutte omuvangata gw'ensimbi okusirikira obulamu bwa Sheikh Muzaata Batte ba bloggers nga Frank Gashumba yavuddeyo n'agamba Sheikh Muzaata Batte mulamu era gyali ku Saturday bagenda mu discharging ajjukira Gashumba n'adde nkugambye nti kankwa benefit of doubt neme kuba video yo yakubiri kati kovudde abadde akuyita mukwano gwe Sheikh Muzaata Batte n'omuvaamu n'oli omusimbi gwa government n'okola post y'ekisulu lindirira video yo egenda kujja busunu ngenda kwambula kati nga ngenda ku bantu abalide ssente ono omu ku bantu abali ekibuli baga nti bakola mu ddawa ng'ate bakozi ba state house ba agent abali mu kubega omulangira Nakibinge n'abantu abali ekibuli nga temumumanyi zino zimu ku ssente ze bafunye okutandika okwogera emboozi eno omwami ono wuuno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sheikh Yasir Kulumba omuweereza mu office ya Supreme Mufti era nga ndi wa ddawa sawa zino mvuga ngenda kyankwanzi ku mirimu gya office bana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sheikh Yasir Kulumba omuweereza mu office ya Supreme Mufti era nga ndi wa ddawa sawa zino mvuga ngenda kyankwanzi ku mirimu gya office banaye mu office ya Supreme Mufti Sheikh Muzaata ye wa ddawa era nga mugonvumu naye kati agenda atereera amalwe g'ensembe y'okuwulira nga twogerezeganya n'abafamile omuli Ali n'abalala ku makya g'olwaliro essaawa ziri 2:30 ez'okumakya olunaku z'omwezi nnya lunaku lwakutaano Sheikh Muzaata asobodde okuzuukuka okusaala okufuna wuzu okunywa ku caayi n'ebirala ebifaanagana nga bwe bityo omuntu byasobola okwekolera nga tebamuyamba buyambi agenda atereera ge mawulire ge tufuna era agatuzaamu amaanyi. Twewaza abantu mwenna abakubira bannammwe amasimu yonna gye musinzidde nga mubika mugezaako okubeera nga muteekawo embeera n'okutiisatiisa abantu ne muleeta ne vidiyo z'abafu abalala be baakozeeko ne mugamba nti ono ye wanaawaka bakaaba n'ebirala bifaanagana nga bwe bityo. Sheikh Muzaata Batte bw'abanga ajjuluddwa nga Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam we yajjulula n'ajjululwa n'ava muno mu nsi olukiiko olufuzi olw'ekibuli kwaweereza ng'owaddaawa lwe lujja okusooka okuvaayo okubabuulira nti Sheikh Muzaata Batte kino kyekiriwo ku ssaawa eno n'essaawa eno twewale ebigambo ebifaanagana nga bwe bityo n'okutiisatiisa bannaffe ne Katemba bw'ati afaanagana nga bw'atyo
woofiisi ya Supreme Mufti ejja kulangirira ekinaaba kiddako inshallah taala naye nga tusuubira essaawa yonna okubeera nga mukadde waffe asiibulwa okuva mu ddwaliro ajjanjabibwa abalwadde nga bwe balwala abadde alina endwadde nga sukaali amutawaanya akuze mu mbeera ate abadde tawummula olw'abafu be tubadde tuziika entakera baganda baffe aba bafudde alina okuwummula nga tabeera ku masimu tayogera kino nakiri ate n'okwewala endwadde ya korona abantu okugisembeza ate bw'ali nga bagenda omulaba kuba alina emikwano mingi mwenna abalumiriddwa abasaasidde n'abadde banoonyereza ku kulwala kwe n'ebirala n'abamubika tutegedde nti ogwo gonna mukwano twongere kumusabira insha Allah ajja kuteerera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe mala video eno ngenda kupostinga ka video kano ku mukoto gwange oyo y'omu ku ba state agent abali ekibuli so jjajjaffe w'obuyisiraamu Nakibinge mbadde nkusaba omwami ono with immediate effect agobebwe mu office eno agobwe n'ekibuli anonye gy'agenda kuba abantu abasasuddwa ssente gwe nga tomanyi okutandika okukyusa statement okubuzaabuza public ku bulamu bwa Sheikh Muzaata batte bino statement agikoze lwa nnaku z'omwezi 4 n'agamba Sheikh Muzaata mutte gy'ali mulamu kati naawo wensinzire obbagamba nti muve ku nsi ensi eriko abantu abatemu kati ntandise bwe nti nabagamba nti omuntu ayitibwa Yosef Tabasirwa mutanu wa Kalekyezi temujja mutegeera ajja tutta kimpukumpuku nga temutegedde nti agenda batta nga temumanyi ekisiza Sheikh Muzaata batte olw'okuba nti abadde voko nnyo mu kwogera ensonga z'obuyisiraamu n'okwogera ensonga z'ebyobufuzi nga tana gwe yeteeriridde ekitali mu basiraamu bonna basigadde obungi abasigadde bonna buli boogera ku nsonga z'eby'eggwanga n'obuyisiraamu azinga mukira n'aguzza mu magulu n'asirika kino tekibadde ku Sheikh Muzaata batte ate kiri record Sheikh Muzaata batte tayogerwangako oba talabikibwangako nti mulwadde olwaliro asoose ogenda mu ddwaliro for the first time era tavuddeeyo njagala omuntu mu public abulira omuntu Sheikh Muzaata batte bali bamuwaddeko ekitanda ye musajja abadde nga tatera kulwala era lwasoose okulwala lwe bamuwadde obutwa lwagenze mu ddwaliro alla tamukkiriza kuvaayo mu ddwaliro n'afa Sheikh Muzaata batte wumula mirembe mukama akumbuze naye abakusse kamboogere ne before nga sinnayogera baakusse njala kutegeeza public waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda byenjagala mwetegereze nnyo n'amaanyi ekisookera ddala waliwo obutwa obutambula mu public nga bwera public figures nga temumanyi mwe muwooza mbusima ebiki naye ng'ensonga egenda ekula omusajja omu abali mu nteekateeka eziwa bannayuganda obutwa temumumanyi naye ng'ate mumumanyi njagala bategeeza information esooka nti omusajja gwe bayita Kim Kuleese CEO oba director wa NBS television that is Natasha Broadcasting Service yali emabega w'ekibinja ekigenda kiwa obutwa abayisiraamu ne figure ezimu public nga bagenda abajjawo ku order za Yosef Tabasirwa mutanu wa Kalekyezi information jenina endaga nti Kim Kuleese y'omu ku baali emabega abatta muganda we Anas Kuleese nkiddamu Kim Kuleese CEO Director of Natasha Broadcasting Service ye yali mu lukwe olwawa omugenzi Anas Kuleese muganda we obutwa Kim Kuleese alina ekibinja kya Flying Squad ekimu ekibinja kya police ekiri mu police ekitambulya ku bakungu n'ebe kyagala okuwa obutwa ne target okubajjawo olw'okuba nti state ebe mugambye nti oyaveewo ekyagisaawo omugenzi Anas Kuleese kyali nti Anas Kuleese yali amaze okukola Salamu TV era nga asuubira okukola Salamu TV okuba nti ezimu ku TV zigenda zisinga mu ggwanga ng'alina enteekateeka y'okuba nti yali agenda okufuna ssente bawalabu abasinga obungi basponsoringe TV eyo kino nno kyanyiiza omumpembe ono muganda we oba mutowe Kim Kuleese nekimuyisa bubi ate nga takyalina nnyo nakubeera nambeera tabeera ne gavumenti ng'ayogera mafuuku le gavumenti kati bamuwa mission ey'okujja omutowe olw'okuba yali afunye akasajja ku mutima nti Salamu TV eyinza okuyita ku TV ye n'akola ekikyamu n'asindika abatamanya ŋŋamba ba Flying Squad wamu n'abakozi abako NBS television ne banoonya muganda we ne bamuwa obutwa nga bakozesa ba Flying Squad nga Kim Kuleese yawadde orders mukitagedde bulungi oyo gwe bayita Kim Kuleese mu kkobiri erimu information gye nnina endaga nti omwami ono y'omu era yali emabega w'okuwa abasiraamu bonna abasinga obungi abaali ku mukolo gw'okuziika Anas Kuleese obutwa
era nga kirowoozeka okuba nti kubanga information olumu ebeera by the way oli ayinza okuwa information nga ye alowooza nti wano point A webakulira mission oba point B webakulira mission. Kati omu ku sources zange zingamba bwe ziti. Sources ezisooka zingamba nti olunaku Anas Kalisa lwe yafa lwe bagenda okuziika okukola edduwa ewaabwe mu bitundu by'embala, abasiraamu abasinga obungi target ezaaliwo zaweebwa obutwa lwakuba tebunnabeera active, era kirowoozebwa nti obutwa obwaweebwa Elias Lukwago bwe butwa obwaweerwa omugenzi Sheikh Muzaata batte era bwe baweebwa, naye obutwa buno butambulira mu speed gyotayinza kutegeera. Kyovula nabava ne bagamba nti buli muntu yenna mulekerawo ogenda ku mawulidi nga muli omuceere, mulekerawo kulya omusanzi kubanga muyagala nnyo ebintu by'obwerere mujja kufa. Remember nabagamba nti bayingiza container 2 ez'ebikopo n'ez'amasuwaani ezigenda okugabwa ku mikolo nga olukuterako emmere ng'eyokya emmere olugirya obutwa bukuyingirirawo, ekyo n'ekibagamba mwali mukiwulira. Kati obutwa obwaweerwa Lukwago still yabufuna ku mawulidi. Obutwa obwaweerwa Sheikh Muzaata kiri by the way either agent omwaŋŋamba nti obutwa buno babumuwa ku lunaku lwennyini lwe baziika Kim Kalisa ku lwamuziika, oba information endala yino abali mu lukwe lw'okuggyawo omugenzi Sheikh Muzaata batte. Information endaga mulimu 7 yennyini Kabwejjungira Yosef Yutabasirwa, mulimu Kim Kalisa n'omukyala yennyini abadde mukyala wa Muzaata batte ali mu mission eno, whereby nti baali bafunyemu botakkaanya emyezi 4 emabega nga tebakyali mu mbeera ntuufu nabo. State olw'okuba nti yali yafunira omukyalo ono muli mu State Council mu State Wall ng'akolayo ng'omuntu omunene, era Sheikh Muzaata batte yategeeza omukyalo ono nti please ndowooza emirimu gya State Council wandibadde ogivaako ne tunulira emirimu emirala. Kino kyanyiza omukyala era ne kimulakira bubi. Kati bwe kyamulabikira obubi omukyala ndowooza n'afuna obutakkaanya ne Sheikh Muzaata batte ne banga bawudde okumala emyezi 4. Kati wano olw'okuba Sheikh Muzaata batte abadde apromotinga nnyo omukulembeze agenda okudda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuleeta ku mikolo gy'Abayisiraamu n'okumuleeta mu Bayisiraamu, era mbwe ekikolwa ekyanyiza ennyo Yosef Tobasirwa mutano wa Kalekyezi kwe kuddira nti mu kuziika kw'omugenzi Anas Kalisa bali tebagenda kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogerera ku mukolo ogwo, naye Muzaata batte yagamba nedda, nina mutabani wange wano bwenjagala abuuze ku bakungubazi bannange bonna abazze, era mu bantu bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Muzaata batte yamuyita n'amuwa akazindaalo kubanga baali bamuganye okwogera ku mukolo ogwo. Kino nno ekintu kyanyiza Yosef Tobasirwa mutano wa Kalekyezi ne gavumenti ye wepo ne batemba ne baga nti omusajja Muzaata batte alabike n'ekintu kya drivinga mukoye erimu, era mujjukira ne Anas Kalisa y'omu ku bantu abaali bagambibwa nti be bali mu kuzimba n'okuteekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuzimba okutuuka waali. So kino Museveni tekyamukanabira bulungi ne basindika omumpembe wa Kim Kalisa okuba nti amaliriza muganda we Anas Kalisa n'okumaliriza Sheikh Muzaata batte. Kati kigambibwa nti omukyalo ono bw'ayawukana bwe bafuna obutakkaanya ne Sheikh Muzaata batte, state yamukozesa okumuggyamu information yonna engeri gye basobola okukwata mu Muzaata batte. Kino bagambye kiri by the way mbawa sides 2 eza information. Emu esooka egamba nti obutwa buno ayinza okuba yabulira ku ki ku lumbe, endala egamba nti bakozesa omukyalo ono bakozesa omukyalo ono okumuggyamu information ekwatagana ne Muzaata batte. Era mu information gye nfuna egamba nti babuuza omukyalo ono, omukyala n'abulira state weaknesses z'omugenzi Muzaata batte zonna, weak point ne waba basobola okukwatira Sheikh Muzaata batte. Eyo sigenda gendayo mu weaknesses ze kubanga state yazifuna, era ndowooza kwe capitalizinze okuba nti emujja mu budde n'avaawo. Kati njagala mubazzeeyo kemabega musoke mutegeere kye tuyita scientific genocide, nti bakuwa obutwa n'ofa. Bwe bakuwa obutwa n'ofa, gavumenti yennyini olunaku lw'onoofaolinga in their trap ng'olidde obutwa n'amanti olwali ogenda okufa, wabeera ba agent abakutambulirako w'olwalira wennyini tebakkiriza mukwano gwo, mukazi wo, baana bo kuddamu kulabako. Balina n'amalwaliro gabagali specific gye bakwadressing okutwala, era eyo tebakkiriza wa Luganda wadde wa mukwano kugendayo. Baba state agent babeerawo, era nga n'eddwaliro kumbe ba state agent basobola kukkirizaayo. The same thing happened to Kasirye Gwanga, the same thing which has happened to the late Muzaata batte. The moment lwe batwamulanga nti bamuwadde obutwali mu ddwaliro, baagana family member omuntu yenna okugenda okulaba omugenzi ono, ne bateekawo ba security abali mu ngoye eza bulijjo okutuusa omugenzi ono jjo bwe nabagambye nti omugenzi ono ekituufu kiri nti essaala ntono nnyo ali mu kumukka ogutundibwa sooso gw'obutonde, era okudda ajja kubasimbyeyo kitooke. Nene mbagamba nti bapreparinga
okulaba abasiraamu bano tubakoze tutyo ba preparing one babadde jjo balina enteekateeka ekola ki emulanga ne batya ne bagamba ate bwe tumulanga ku Lwokutaano abasiraamu bwe basaala kiyinza okuleeta akatabanko mu ggwanga kale basalawo bamulange ku Lwokutaano naye nga emizikiti gyonna gimaze okusaala nga n'abasiraamu bonna bagenze bavudde bazze mu bitundu bya abasiraamu abasinga bonna bagenda kufaamu zaabwe ku weekend era kye bakoze bulungi nnyo nga bamaze okutegeka ba projects baabwe abatandise okugamba nti Sheikh Muzaata batte bagenda mu Sirwa ku mukaaga mulamu ne ba preparing ne mutabani we ne bamupreparing ne bamuteeka mu bintu bye musinaga nga wali bagati basooka ku preparing family bamanya weaknesses n'amanyi bali bagenda okwogerako nabo okulaba nti tebaleeta chaos kati mu 7 ka tactic kakola kaakano wano the moment bobanga oli public figure nga akwagala kutta asooka penetrating into your family naji disorganizing naji preparing so that ntiwaba wegwewe ekintu tewali muntu yenna agenda kubuukabuuka kati Nuhu Muzaata batte information nti ya 4 days back Nuhu Muzaata batte he died 4 days back and some big people in the Muslim community most especially in the Chibuli bafuna information ti Muzaata mufu era bo ne bafuna okunyolwa n'okusirika ne basirika mu mitima nga kibanyigira muri bakaaba ninga tebana kyakola kati ne baleeta bana abasajja ng'ono gwe mbatereddeko atandika okukola ebigambo ebyo ne bamasheeka bamu era jjajja fo Obuyisiraamu Nakibinge omulangira Nakibinge jala kutegeeza sebo beera mwegendereza nnyo information gyenfunye bali mu nteekateeka ekujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga naawe okimanyi ti enteekateeka weeri mbadde nkusaba olw'okuba nti gwe jjajja w'Obuyisiraamu ate nga abantu babamanyi mbadde nkusaba okolemu kye tuyita reshuffle okukyusakyusaamu n'abantu abamu otandika obbeekengera wadde waliyo mawuledi oba okusiibuluka oba waliyo edduwa yonna mbadde nkusaba jjajja wegendereze nnyo abantu bano botambula nabo jukira emabegako nabagamba nti bamasheek abamu ekibuli bagenda ne basinkana omumpembe Yosefu tabayisula mutano wa Kalekezi era ne bifaananyi n'ebiteekayo we nababuuliza nti omusiraamu atakuta nsimbi bukyanga bakuzaala kyekikutwala omusajja lumira mwoyo amaze w'eggwanga ng'ogenda mugamba ki okujjako nti mwalina ddiiru ezaagala okusanya obawole ku basiraamu bannammwe njala kubabuuza ekibuuzo kimu ekiranga sinagenda mu maaso mu ddiini y'Obuyisiraamu erimu ebiwayi bino bisatu ekiwayi ekisooka kyekyekibuli ekyo kyo tekikolagana gavumenti n'enteekateeka zaayo ekiwayi ekyokubiri kyekyawano ku Sinai Street e Nakasero ekyo nakyo tekikolagana nnyo na gavumenti ekiwayi ekikolagana ne gavumenti kyekye Odi Kampala njala babuuza ku biwayi bino ebisatu byonna ani asinze okufiirwa abayisiraamu abakulu mu ggwanga era abantu bano bafa batya njera mumbulye masheeka omu mu ggwanga omunene eyali afudde ku Odi Kampala njagala mumbuulireyo omumasheeka omu bameka bafudde ku Odi Kampala banene nobody kubanga bano bakolera gavumenti ya Yosefu tabasana mutano wa Kalekezi genda wane masekati ku Sinai Street e Nakasero abasiraamu baba abasinga bonna bavundira mu makomera abasinga babatta tugende ekibuli bajjawo pesa limu kulimu banyiga limu kulimu bajjawo limu kulimu kubanga bo tebakkiriziganya na nkola ya gavumenti tebakkiriziganya na nkola ya gavumenti ekyo Museveni kyasinga obutayagala omuntu yenna amuvuganya kati mu kitegeero ninyo ebintu by'embaga bulijjo era nsaasidde nnyo abantu abali ku social media abatamanyi kye bayita gavumenti ya Yosefu mutabasula n'abatamanyi byabufuzi bya Uganda nti mbasaasidde mugenda kufa mugenda kunkumukanga ebiyenje kuba omusajja gw'omuzanyirako temumanyi nze omulundi gwe nasooka ogenderwa nali ngenze kukyala naye bwe ntuuka ku booda omuntu omu yaŋŋamba ogenda kumala ebbanga ne mugenda kumala ennaku 7 naŋŋamba beera mwegendereza nnyo wane basinga okuwa obutwa oba bakumanyi batakumanyi bawa obutwa ne mugamba ye nti era ngenda otuuka erondawo mu hoteri we nasula baŋŋamba be very careful buli muntu gw'osanga tomusinikira binnyo kubanga wano bagaba obutwa super kati kaveeri kali mu Uganda balina ne factory nakasongolega baakatwa kati nno ngenze maaso mwetegereze bulungi information gye ngendo bawo endala kati buli muntu yenna ayitibwa public figure wegendereze abakozi b'okozesa mu nju wegendereze ba family members bo wegendereze emikolo gy'ogendako era bw'obanga ofunye obutakkaanya ne ba family members please wegendereze nnyo ekirala bw'obanga zze ofunye obulwadde making sure nti gwe kennyini otegeeza bekikwatako kubeerako okumpi kubanga ne bw'onoogenda ludda nga baagala kukujjawo bagenda kukujjawo
ekyokubiri Museveni ayagala nnyo okuyingira mu famire z'abantu n'abatiisatiisa n'abateeka mu fear n'embaga temusobola kukola ki temusobola kubeera nga muli at pa mwenna amaking sure nti abadisorganizinga era almost olwaliro famire ya Muzaata bagisorganizinze nga bakutte omwana omukulu ne bamuteekamu ebigambo ne bamutiisatiisa ebigambo by'okwogera yensonga lwaki nabagamba nti ekibuli ng'omuzikiti gwasaliddwako eddwaliro waali lyasaliddwako n'ekibuli yonna n'okwetoolola ebitundu ebirala byonna byali byasaliddwako abasirikale abali mu ngoye za bulijjo njala kubuuza bwe tuba twogera ku bantu abanene mu Uganda mwagala tugamba nti Sheikh Muzaata batte yabuliddwa sente oba amasheeka ababadde basobola mukwatako omutwala e Nairobi oba South Africa omujjamu obutwa kinjero kubuuza mu bantu bonna Sheikh Muzaata batte wachi mwamusibidde mu IHK nga temumukkiriza muntu amulaba wadde option ey'okumutwala abroad sente zade teziriiwo bannayuganda twali tusobola okusonda sente okuva ku $1 mpaka ku 10 okutwala sheeka waffe agende ajjanjabwe naye mulondamu bamunabamu bwe mutayagala baffe ne mbatwala e Bulaaya abaffe mwagala buffe ne mbasibako empingu nga teri musawo asobola kulaba Muzaata teri wa Luganda asobola mulabako mu kadinisa temukkiriza mutwala wabweru wa ggwanga kino kye kikolwa ekikyasinze okuba eky'obujoozi obutawa rights za family muntu waabwe kufuna option ya health facility nti nedda omuntu waffe twagala mujja wano remember mbagambye nti bana abasajja be balina nerve agent poison gwe balina bokka mu Uganda bamulina teri muntu yekka amulina lwaki buli muntu afa mu nsi yaffe ya Uganda gavumenti emu owuninga ng'ate badde less concerned about him. Ask yourself at this moment, why is it that the government, at the crucial moment of any public figure in Uganda, when it reaches to the time that when the public figures, they fall sick, immediately government owns them by applying the full security 24/7 without allowing his family to take decision, either to transfer their beloved one for more medication in neighboring countries or in other countries. Why? Ask yourself why. It is because they know their target. Nti balina okubamaliriza wante bavuddewo. Era amalwaliro magategere bulungi mwe kasaba kutwala mu HIK sima ebikoze bitya togenda kudda oba ogenze kufa. So kyo mukitegere bulungi nnyo. Ngenze ku information dra. Right now, wenzijidde ku mutimbagano kuno, mfunye information engamba nti state olwaleero era eri mu kuyombagana n'okusika omuguwa ne family y'omugenzi Sheikh Muzaata batte. Nga state egamba aba family tebageze ne bakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okuziika wadde okwogera ku mukolo gwa Sheikh Muzaata batte. Kino bakyemphasizing nga bategeeza ba family members, but some family members babagambye please ate bw'omegga toluma. Tuina rights z'omugenzi era ffe tumanyani ajja okujja ku mukolo n'atagenda kujja. Era meeting evuddewo nga tebategeraganye era nga kiyinzika okuba nti state eyinza okukozesa force obutakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu either okufuna speech ku mukolo oba family ekikosa forcefully okuleka Kyagulanyi okujja naye nga family mugambye mukulu bw'omegga toluma. Ffe tulina choice abantu abajja okuziika Muzaata n'abagenda okwogera tulekere rights zaffe. So mu meeting eyo etewedde nga state egamba family tegezane kiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja ku mukolo oba okwogererako konna. Ne family bagambye please tulina rights ezikiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okwogera n'okuziika ku mukolo kubanga oli abadde mukwano gwe temulina rights zitugaana. So information ejemba wadde eya family bali mu kusika muguwa wakati wa state ne government. Era tekiba surprising nkiddamu tekiba surprising government y'omumpembe yosayo tabaisirwa nga bwe maze okutta Sheikh Muzaata batte egenda taking the full responsibility of all the burial ceremony of the late Sheikh Muzaata batte, from single coin up to the last coin. Buli kimu bagenda kikola to send him off well without even a family to spend a single coin because baagala kujjawo kye baakoze. Government egenda kusasula okuva ku kulya okumutambuza okumukola ki okumuziika mu bitibwe bye nenga bakikola bakimanyi omusajja ffe tumusse nga bagenda twala full responsibility bagenda kikola era bagenda kikolera ddala ekyo kibagambye temwewuunya kulya kunywa kola ki ne speech ezigenda okwogera ziyinza okuba nga already bazitadde mudda option nti waliwo abalina okwogera n'abatalina kwogera. Ngenze maaso
Kati eno message njagala egende eri all public members, most of the public figures, politicians and concerned Ugandans. Please, have got the information right now that the government is preparing massively to poison many public figures, politicians and business personnel in Uganda during the festive season and some official functions countrywide. One, my informant has informed me that please tell the public they should avoid Renzori mineral water, Highland mineral water and Coca-Cola on several functions, mostly Dua, Nyimbe and state-funded functions. Nchidam. Omwi wange owamawulira ngambye bw'ati. Gamba bannayuganda bakyayagala okubeera ku nsi nti gavumenti y'omumpembe Yoseri Lutawasirwa yakoze order ey'amazzi ga Rwenzori ne Island mineral water ne Coca-Cola nga bagenda kukola special beverages ezo omuli amazzi ga Rwenzori, Island mineral water ne Coca-Cola nga alimu obutwa. Naye nga buno tagenda kuba nti waggwanga lyonna, bagenda kuba nga balina special orders ku functions ze bali targetinga okuttirako abantu tikuba kuwa soda nga muggale gwe n'omwesumulira n'omunywa ne after some few days ng'ogenze bakuwa minota ng'ali sirudi oluma onywa some few days ng'ofudde bakuwa ebintu byojjukira nabagamba recent ne bagamba Museveni gomuzanyirako temumanyi. Museveni asobola okuwa soda, basobola okuwa soda ku mukolo nga musiringi. Naye nga already ali contaminated with poison. Kati kyekigenda ogenda maaso. Kati njala bategeeza bamasheke, bannayuganda mwenda ne bafuzi, mwenda basinga obungi. Nabagamba mutandika okuyiga okwegulira emmere kyekisooka. Nabagamba mutandika ogenda n'amasuwaani gammwe ku functions. Ekyokubiri ne bagamba mwesonyiwe ebyokunywa. Ekyokusatu mwesonyiwe kye bayita abakazi. Bw'oba oli politician, or business personnel in this junction, in this particular juncture, or in this political arena, please, mwewale abaana, abawala, ebijujulu, ebize mu Uganda nga kinyiranga ekinya, ekigenzeeko amata. Abaana bangi, abagenda okubasindikirwa, abagenda obba obutwa nga babusize ku mabeere. Nkiddamu, bw'oba oli musajja, munnabyabufuzi ng'oli eyo omanyi okunuuna amabeere. Gwe bakutenda ku kyalo kuno gw'osingako okukuba ebiwojjolo. Muganda ngojja kuba ekiwojjolo omalo kikuba nawe kenyini weekubiremu. Nkiddamu, public figures, politicians, lawyers muna basinga obungi bw'oba okyagala okubeera ku nsi weesonyiwa ekiwojjolo, weesonyiwa ebijujulu currently kubanga mugenda kunkumukanga ebinyira abaana babaye we bali ng'omulimu gwabwe bw'ogenda mukwana omusabe ekiwojjolo tagenda kuba na buzibu akikwanira osasula loogi. So buli amanyi okununda amabeere please ogenda dina your own risk. Ekyo kibagambye gano ga amazzi ga Rwenzori, mineral water, Island ne Coca-Cola ku mikolo gisinga obungi please mugende ku maduuka mwegulire ebyokunywa. Mutandika okugenda mugule bottle muvenga n'amazzi gammwe waka, muvenga n'ebyokunywa byammwe waka. Others muba mukyali awo mugenda kufa mugenda kukunkumuka gomuzanyirako temumumanyi. Ekirala era drone zange abazivuga bangambye tegeeza public nti mwenna abagenda ku mikolo egy'okulya emmere nga munyumira okulya emmere ne mukuba ennoga ne mukomba n'engalo nga mulya n'essuwaani esukka mwemu please babagambye emmere mujjajjire ne mujja kunkumukanga ebiyenje. So bw'oba tosobola kwegulira mmere manya nti olukutwala ekaga nga lwengedde kubanga ye emmere bagenda gigaba nnyingi ebinaava mu mmere mujja bitubuulira ebinaabiddako. Positive information dajejero bawa etegeeza bwete mutandika okwetegereza nnyo buli public figure alwala bamo immediately state owning ngetaddeko aba security obutakola ki obutava waali bamu blocking okuba nti baagala obutobo obutuka bumachu walingira obenga ofudde. Ku bigambo byenjogedde sirina kyenejjusa ate sitamidde ntegeera nga bwendi mumpulidde bulungi. Ku bigambo byenjogedde sirina kyenejjusa ntegeera bulungi nnyo sinywedde mwenge sinywa bitamiiza information njibawa ne mugisaako amaaso bwe mbala ofuna ebizibu ne muŋŋamba nti ate gundi twafunye ebizibu. Eno message esembayo. Olwaleero n'olunaku lwajjo social media ebadde ku nze ng'eyogera sime biki njagala omuntu yenna okujjawo nga bakusasudde state yakusasudde ojoyombese nze zogoyombesa sirina budde bwo njagala ote video nga nayogedde ku mwami oyo owa people pago bayita Nobert aliho
nga namwogeddeko. Page yange kweri osobola ogenda n'okuscrollinga post kweziri ne video kweziri. Gwe njagala ogenda oleete post gye nakoze nga njogera ku Norbert Kaliho era nga ne post gye nakoze nga njogera ku Norbert Kaliho. Please, mubehaving. Mulwana entalo ze mutamanyi, babalwanyisa entalo ze mutamanyi. Eri abantu abali ku social media nga bakolera NRM. Oludho nga bambadde uniform za people power. Gwe njagala oleete video nga nze njogera ku Norbert Kaliho. Oleete post gye nakoze nga njogera ku Norbert. Tiriwo. Nemo babalwanyisa entalo ze mutamanyi n'abaze n'abakubye empiza abo nze sinayogera ku musajja. Sina mwogera kwa do mupostinga ko kale wava nagaba tyatono yakoze bwe bambi ndoza abantu mubuliddwe byokkola sina bwegenda ku page enkweri sina yogera kunyere bata Norbert Kaliho sina lyogera kwa do postinga ku muvubuko oyo okujja ko post jenkoze olwali nga amazo mukwata nenteko ne bagamba police SF singeri mu police uniform please mukute muganda afe Norbert Kaliho mumute with immediate effect kubanga talina musango eyo nze njikoze physically personal. Kati njagala omuntu yenna agamba nti nayogedde ne nkola video gireeto giteekeyo. Gireeto giteekeyo. Nensaasira abantu abali ku social media nguwagira Kyagulanyi n'ogamba nze simanyi security alert Zemba wa Museveni mwannyoko oba mwana wa Sengaawo. Ngoza Museveni akwagala nnyo. Museveni akwagala nnyo. Njagala ombuulireyo ku bannayuganda bameka abafudde Museveni basse nga mulimu abantu abava mu nga bava mu West nga bafudde. Bonna bali mu political system abakadde bonna bamuganwa kayijula baani bonna gye bali they are still alive and kicking kubanga basavinga government bavao ne bagenda but these ones who remain to criticize the government basobola kulastinga. E program ngenda kujijjanji bakolere mbalage nti eri abantu nga abadde mu system tebafudde tebabasewe bali naye nga ono wa mu central Muganda politician atenga musiramu Muganda nga Muganda politician Muganda musiramu ng'oli voko bagenda bakunkumulanga ebiyenje owamuzanya kubanga M7 kyabala kiriwe kiti yabala ekintu kimu divide and rule these people kubanga ekicha kisobolera ddala kikola bulungi using his agents amalero ge yateeka kugayina target specifically ku bantu ki bibagenda okujjawo bajjawo omu ku omu mukitegedde kati nsaba jjajja obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge jjajjange message njikutuusiriza abantu bo abaweereddwa omusimbi omulimba masheke okutandika okugamba bannayuganda nti Sheikh gyali era enkya bagenda musibula ku lw'omukaaga nsaba akakiiko akatwala ebyobuyisiraamu ekibuli okayiwe nsaba busabe n'obuwombeefu okusevinga obulamu bwo kubanga weetooloddwa emiguunwa egyayingira dda state ate nga information gye nnendaga nti you are the next target jjajja obuyisiraamu era ne mbuuza n'abayisiraamu baganda baffe mbabuuza obusiraamu bulimu ebiwaja ebi bisatu Kibuli, Sniping Amen Street e Nakasero, ne Odi Kampala. Ebiwayi bino ebisatu baani abasinze okufiirwamu abantu baabwe n'ababuliziddwawo. Kitegeeza Kibuli yakulembedde. Sniping Amen Street e Nakasero is the second. Ewagira gavumenti yennyini e Odi Kampala bali ku zero tebafiirwa. Kubanga basupportinga regime okubanga weeri. So whoever claimed that I talked about Mr. Norbert Kaliho, who was arrested by the police today, that I broadcasted a video talking about him, or even a post on my page, please bring the video, post it again on social media. But if not so, please munonye byokola. Manyi state yabasasula to fight against me, but nze sina gwe fighting. Mugende mukole tumuve ku social media mukole ebintu bitaliiko makutuna magulu mugende mukole ekyokubiri nga maliriza whoever owns a Facebook page ngera Facebook page yo criticizing a government over a broadcasting information ekwata ku Robert Kyagulanyi Center, please change your Gmail address
reset your password by following this information before I close this video. 1. Bwoba wagula Facebook account yo nga password yo oba oyine namba y'essimu ng'enamba y'essimu eyo kw'ofuna mobile money enamba y'essimu esitilu nga eri mu ssimu yo, you are likely page yo okuhackingibwa n'etwalibwa. Ekyokubiri, mu Uganda basobola okukoloninga enamba y'essimu oli n'afunako ne information ng'efaanaga ne information gye wandifunye. So omuntu easily kuhackinga page yo asobola okugenda n'agenda ku page yo n'ayingiramu, bw'amala ogiyingiramu n'asaba forget password. Forget password nga yakoloninze dde namba yo n'awaayo enamba yo, enamba yo n'agiteeka mu system n'agiwa Facebook n'emusindikira authentication code zibeera wakati wa 6 digits n'aziyingizaamu page yo n'agigulawo n'agenda mu setting n'agiyiwa. So mbadde mbasaba abasinga obimba mwagala okusigaza page zammwe mukyuse enamba zammwe ez'essimu nabaga temuddamu okusabira essimu gy'okozesa ku ssimu nga gyo broadcastingirako togiteeka ku page, togiteeka ku broadcasting live nti osabirako mobile money. Your page is going to be hacked. Ekyokubiri, mukyuse settings zammwe. Ekyokusatu, bw'oba omanyi nti enamba yo obadde ogimanyi ogifunako password oba code nga lwa akusobola okuyingira mu Facebook page yo ne bakuweereza code, tebasobola kwakinga page yo. Kati nganze yange teri muntu asobola cloninga namba yange kuyingira kufuna password oba authentication code ng'ayingiddemu, kubanga nze ne bw'oba ozze okuyingira mu Facebook yange bansindikira authentication code ne kindaga nti wadde wagenda ogiyingiramu. Bw'oba oyagala penetratinga gmail yange bandaga location omuntu kennyini abadde agera okuhackinga account yange waali ne bangamba there's someone who is trying to enter into your account in certain location, era location bagindaga. Waliwo ababeereresha nga baagala kunhakinga ne balemwa, waliwo abeere Kampala Ntebe ne balemwa, waliwo abeere Naggulu baalemwa, abo baalemwa kubanga nfuna location zaabula kwasi zipostinga. Okitegeera? So ennamba z'essimu ze mukozesa please muzitereeze mwejjeemu. If it is possible musobola okufuna ennamba yonna nga either ye Kenya oba ye Tanzania oba ye Mbuwarabu, mufune ennamba ezo musobola okuba nga mulodingako data w'ezensi ezo muziteeke mu ssimu zammwe nga kumusobola okukola kyo controlling accounts. But if you fail to do so, bagenda kwakinga page zammwe zonna bazijje kubona baga ba specialist bana bayingira okwegatta ku okutaano owawawei akolere kololo. So okuhakinga bwe kutobe kugenda okugenda n'ekirala page zammwe zonna, page ebeera ne admin. Kanki basomese bulungi mukitegere bulungi. A minute please, kansoke basomese ekintu kino mukitegeere. Mumpe mu minute emu, mumpe mukasomese ekintu kino mukitegere bulungi nnyo. Kanki basomese mukitegere. 1 minute please, kuba njagala kuvaako abantu bagende mu lumbe bakungubagire taata waffe omugenzi Sheikh Muzaata batte. Page ebeera bweti n'ebibe gibeerako kambalage wano basomese bulungi nnyo. Kambasomese wano bulungi nnyo. Page eya Facebook eina kye tuyita page laws. Bw'ogenda mu page laws n'ozinyigamu a minute please. Bw'ogenda mu page law n'ozinyigamu, lindawo katono njala basomesa ekintu kino mukitegeere. Bahakazi balowooza bategeera nnyo. Kansoke nteekemu wano ebyokwerinda byange. Teekemu wano ebyokwerinda byange mbalage bulungi nnyo mutegeere bulungi nnyo kyentegeeza. Page ebeera ne ba administrator gwe tuyita admin, n'ebeerako ne ba editors, ebeerako ba bloggers, ebeerako ne items endala. Kati omuntu yekka ayina authentic or authorization to settings eza page gwe bayita administrator oba admin. Abasigadde bonna bakina ba editors ba bloggers, they don't have any right over the settings of a certain page. Nobody. So if your page is hacked, get to know that
among your administrators yayawaddeyo authentic password okwhijackinga oba okuhackinga page yo kati bano nga mbala abananga bana abasinga bonna ba editors bona mbala abo bona mbala ba editors tekuli admin nze ka I'm the only administrator okitegeera so bobanga page eriko ba administrators abasukka muomu waberawo loophole bobanga page eriko ba administrators abasukka mbasatu ombasobola obuyitamu ne bamugula nagula page ne bagiyingiramu ne bagenda mu settings nkiddamu page yonna ebeera na administrator yavaako obuzibu obw'okuhackinga page oba ng'alikinze gmail yammwe n'awaayo ne password there is no way any hacker kani kuyingira mu page yo n'agenda mu setting nga takozeseza administrator bano ba editor bonna ne ba bloggers maybe bonna useless tebasobola giyingiramu basobola kuyinga makosa gmail nga tuwali wafunye password okusinzira ku simu gyoba wakozesa nga wali wagimanyiko asobola ogigaba kubanga it is easier for Museveni's mafia from North Korea, Russia and China to hack your phone through using your telephone number so mubeere nga mumanyi bulungi nnyo nti bobanga oli admin oba oli administrator gwowekka gwovaako okuba nti osobola okuhackingibwa page ne bagihackinga ne bagitwala ndowooza mumpulidde bulungi so mukyuse settings zammwe ng'obudde bukyali mukitegedde bulungi so nno njagala baleka mbagambe nti information gye mbawadde mugyegendereze nnyo saagala mufe nga temwafunye information naddala bamashek ab'obuyisiraamu mwegendereze bapoliticiani mwegendereze ekirala nga nfundikira omusajja gwe twagala okujja mu bukulembeze gwe bayita Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa abasinga gwe mutamanyi gwe mulabye kati ono akoze ebikolobero bingi nnyo bye mutamanyi abamu bwe mwakategeerako kuti yakakola ebikolobero olwo yakola ebikolobero bingi 1 Museveni tebateesa naye n'atuukiriza ndagaano 2 Museveni bw'aseka naawe seka bw'anyiiganyiiga owulira Museveni bw'ajjewo aba n'ekigendero lwakyazze ekyo nakyo mukitegeere Museveni ye muntu gw'osobola okuteesa naye olwaleero aba afuluma mu meeting n'ategeeza abamukuuma oyo mumugjeewo ne bakujjawo oyo gubayitaani gubayita Museveni asobola okukola ekintu kyonna nga talina gwe yeeboozizaako kubanga gy'emize gy'abadde najjo kati ffe bwe tuwa information eya security alerts oli n'agamba simanyi security alerts biki muganda wange omusajja gw'oyogerako tomumanyi gw'omulaabulabi tomumanyi gw'oyogerako n'abantu be okujjako information gye nfunye endala entegeezezza nti omusajja gwe bayita Asimwe Bravo he is related on the first family yakolakolako ko mu Uganda Revenue Authority nga DPC mu Uganda Revenue Authority naye nga beyasanga obona yabayisanga bubi olw'okuba nti yatwalanga orders nga talina gwalabawo nga spyinga mu Uganda Revenue Authority ng'akola mu kitongole kya poliisi naye nga ebintu byonna bwabi spyinga babitwalira state yakolako mu URA akoze emirimu mingi nnyo n'okuba nga aspyinga ku bapoliisi banne so order zonna z'akozesa takozesa nti akozesa za poliisi akola order okuva owayoseru tabayisirwa mutanu wa Kalekezi ne wa Muhoozi Kanyerugaba kati olwaleero njagala kugamba Muhoozi Kanyerugaba Uganda yensi ekyasinzemu emirembe banda Uganda Muhoozi tetwetaaga olete catastrophe mu Uganda we need a peaceful transition of power tetwetaaga abantu kufa message yange yolwalero eri crucial nnyo bw'oba nga gw'oyagala kuleeta kusosola mawanga na kutemaatema bantu banda Uganda beetemeeteme olw'ekikola ekyobutumbaavu ekyobugwagwa ekyosuubira okukola mu bwongo obwo nti bota Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda ogenda gitwala Uganda eno yatandikawo nga ne kitaawo taata wa jjajjawo muganda wa jjajjawo wasengaawo tannabeerawo era Uganda weeri Uganda yensi egenda okubeerawo nga naffe tuvuddeko Uganda yensi egenda ne bazzukulu baffe bakoze eki bawuddeko kati gwe mukulu gwe olowooza nti ensobi n'obulwadde bw'omuntu bw'olina obukulowooza nti bwota Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda ogenda kuba ekuddiza mu mikono 5 no ensobi yino ogenda kukola ensobi olagira abavubuka okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu banoonye famire ze bazitemeeteme era oyawule n'emmanga tuuka okwetemaatema mu bintu eby'ekisiru ng'ate buli kimu kifunye njala kugamba ekigambo kimu Muhoozi if you're man enough with the 2 balls and you are so courageous as you talk when you hold a gun please I encourage you
bobanga oyagala Uganda ekyuke ebesigale ng'ekuwoomera gwe kennyini. Don't give orders to other people. If you're man enough with the 2 balls, come out as a man, jango ononye Kyagulanyi nga gwe kennyini physically. Stop ordering and giving false and dangerous orders to other people. Bw'oba oyagala kujjawo Kyagulanyi nga bw'owa orders okuteeka kye tuyita ethnic cleansing oba ne genocide mu Uganda, ffe twagala okwata emmundu ojje ogikuwe Kyagulanyi Robert Ssentamu mukuba essasi. Ffe tunoonye gwe ne famire yo. We are not going to kill ourselves nga banna Uganda kubanga omuntu yassa omuntu waggwanga datandika okulwana amawanga bala. No. Kubanga Uganda bagiteekawo nga erina amawanga gasukka mulimu. Ffenna tuli ba Luganda. Kati gwe omuntu omugwira a refugee ojja otandika okuwa orders. Tutandika oga nti gundi waggwanga odi yassa Kyagulanyi. Ekyo kikyamu kino kibategeeza. Muhoozi, if you're man enough, situka nga gwe onoonye Kyagulanyi mukuba essasi. Ffe tunoonye famire yo nga gwe omuntu wagu. Banna Uganda basigale nga balina emirembe. Ffe tujja kunoonya gwe ng'omu ne famire yo. So si banna Uganda abalala. Nkiddamu njagala mukotinge bulungi. Era kana katonda njagala mukasala mukasindikire Muhoozi. Muhoozi, if you're man enough, please stop sending innocent Ugandans to search and kill Robert Kyagulanyi Ssentamu. Because for you are planning a genocide or what we call ethnic cleansing. But we as United Ugandans, we are not going to allow such nonsense because your intention is we Ugandans to start killing each other because you are giving wrong orders to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Therefore, I encourage you, if you are a man enough with the 2 balls, you yourself pick a gun, come and do what you give others to do. Then we shall deal with you as you an individual. But stop planning genocide and ethnic crashes because you are ordering them to come and do your dirty work. Please, I'm encouraging kano mukasale muko kama kabasindikire. Gwenga gwo omuntu wa orders. Faka kodyo kama kaliwe kati. Mwagala abamawanga oba munyankole oba mukiga oba musoga ajja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amawanga amalaga situgiga ndiko kwetema olwa orders ez'ekisiru. Kubanga Frija gayasa Robert Kyagulanyi Ssentamu musoga tulumba basuga choyagala oba munyoro tulumba abanyoro twetemeteme gwe choyagala emission here. Remember Uganda at first mukufuna independence kankujukize. Uganda ngegwanga okufuna independence mukusoka Buganda ensi gye bayita Buganda ye yasoka okufuna independence. Na yolo kuba nti yalabanga Baganda baba bitundu bile bigenda nesalawo efiirwe obwetwaze bwayo nekkiriza bagijjeko ennyukuta B bateekewo U. Yakkiriza bajjewo ennyukuta B balekawo U. Eyo yali sacrifice nene nnyo. Nkiddamu abatakimanyi. Buganda yali ggwanga lyetongodde ng'era lifunye independence. Era Buganda yenkulu ku Uganda. Nyono okuba nti ebitundu ebirala byali bisigadde. Buganda negamba sigenda kuleka bitundu bino bigende. Bijje tuteese tukole ki? Tukole ekintu ekyawamu. Buganda enkera nekkiriza okwegatta n'ebitundu ebirala. Buganda ne sacrifice nga ennyukuta yaayo ba gye tuyita B mu Luzungu ne bagijjako ne balekawo ennyukuta U, which means a unification. We have ekigambo Uganda, but at first it was Buganda. Kati bwe twafuuka unification tuli amawanga gasukka mu 10. Tukwata wamu twogera ennimi za njawulo tukwatagana. Kati gwe lwaki ayagala okutwekubisa eŋŋumi twetemeteme nga mupulaninga genocide? Lwaki gwawulira nti osobola olina amaanyi tojja n'emmundu yo noonya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwettira ffe ne tukwata gwe ne famire kubanga kyetwagala kubanga ye plan orders zo? But this nonsense of sending other tribes to come to hunt Robert Kyagulanyi Ssentamu to hate other tribes, please wumuze ngalabiyo. We need a peaceful Uganda. Tetwagala muntu n'omu kuluzinga life ye wadde okufiirwa kubanga mupulichinga kirala emisana ekyo ne mukola kirala. Right now banna Uganda bali makomera bavunda batalina cases za answeringa. Muto chalinga bana mu safe house, musabana mu safe house, mubazika mass graves. Kikiddala kye mwagala? If I may ask chimwagala. Sheikh Muzaata batego musse kintu kiki wa mutwale kintu abadombanja. Because ayogera eyo mutayagala kuwulira. The reason is
the government of Uganda, which is led by the unlawful refugee, Yosef Tibahaburo Museveni, doesn't want to hear the truth. And that's why there are so many crooks on social media which are paid by the regime, because they don't want to hear the pure information. They go against that information because they don't want to know. Museveni ate kye bayita amazima kubanga eva abadde jalimba. Bwate wazafuge eggwanga kulimba bulimbi na kutiisa. But let me tell you this, before you make any wrong decision, kubanga mweteke ya mwenzi njibaga kajibanyonyere bulungi teke ya Museveni. Ayagala kusindika gana amawanga amalaga jegano nyiroba Kyagulanyi Ssentamu gamutte. Ffe tusituke tutandike okwetemaatema yenga ali mu kwenjoyinga. Remember, mu Philippine kambazo katono, waliwo omusajja yali abadde mu Bulaaya ebbanga ddene ng'avugana government. Bwe yajja okwesimba bamubesasi ku kisaba basenepa bamubesasi bamutta. Eggwanga lyetemaatema eggwanga lya Philippine okubula okumalawo abantu kubanga ali opposition. Until bwe batu ne bagamba no, okuleka embeera eno okubanga erina okusetolinga, tulina okuleeta mukyala waani, mukyala w'omusajja ono gwe basse. Omukyala bamusanga afumba ne bamwegayirira nti jjako ebijanjalo zikiza tugende ekintu kitabuse. Era omukyala bwe yajja n'agamba eggwanga bannange kitalo nnyo, omwami bamusire tulekerawo okwetta tusobole okugenda okuzzawo eggwanga lyaffe era kye kyawonya eggwanga eryo. Kati olwaleero mu Uganda tubadde lucky enough nti abazungu bajjira mu Uganda twalina obwakabaka obw'ebika eby'enjawulo. Era nga abakabaka b'ebitundu ebyo be basobola okuyimira ne baga nti please bantu bange temukola kino ne basirika. Right now obwakabaka obusinga obunyimufu tubaddeko muleta divide and rule whereby nti isinga wagwawo ekizibu right now at this juncture. Who is going to come out